Yesu Ye Mukama, Ye Mukama, Ye Mukama, Ye Mukama, Yesu Kristo yazukira mu bafu, Ye Mukama. Buli lulimi lwatulenti Yesu Ye Mukama, sasira era wonya Yesu Kristo yazukira mu bafu, Ye Mukama. Buli lulimi lwatulenti Yesu Ye Mukama, Ye musawo nunula asasira Yesu Kristo yazukira mu bafu, Ye Mukama. Buli lulimi lwatulenti Yesu Ye Mukama, yawanguza yarwana entalo Yesu Kristo yazukira mu bafu, Ye Mukama. Buli lulimi lwatulenti Yesu Ye Mukama, Ye Mutukuvu, Ye w'amaanyi, Ye w'obuyinza Yesu Kristo yazukira mu bafu, Ye Mukama. Buli lulimi lwatulenti Yesu Ye Mukama. Iwe nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, obuyinza bwe bulabikira wano. Mpulira Yesu ngali wano wenayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, mpulira Yesu ngali wano, mpulira ekisa kiri wano, mpulira okubeerawo kuli wano, gwe emmeeme yange yimba luyimba, mpulira Yesu ali wano. Ye wabeera watukuvu, ye wabeera. Erinnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwa. Mikwano, mwasibye mutya? Mukama mulungi ekiseera kyonna.
Mukama mulungi ekiseera kyonna na mu buli mbeera yonna yasigala mwesiga. Haleluya. Mukama tumwebaza oyo atukuuma. Mukama tumwebaza atulwanira entalo. Tumwebaza ku lw'ekisa kye. Tumwebaza ku lw'omukwano gw'alina gye tuli. Tumwebaza oyo atatulese. Tumwebaza ku lw'olunaku olulungi olwaleero. Tumwebaza Katonda eyamutumazaako 2021 era yatuleeta mu 2022. Ekyamazima simaanyi gaffe bakwano bange baagenda, ab'enganda baffe baagenda, abantu baffe bagenze mu mawanga ag'enjawulo, mu bitundu eby'enjawulo, naye ekyamazima Mukama ffe akyatuleseewo. Si lwakubanga tuli batuukirivu, si lwakubanga tulina amaanyi mangi, si lwakubanga tulina kye tweyambye, naye ekyamazima kibadde kisa kye. So Mukama atuleseewo ku lw'ekigendererwa. Nze naawe Mukama atuleseewo. Tatuleseewo lwa nsonga twonoone. Tatuleseewo lwa nsonga tukole bye tulina okukola ebyaffe. Naye Mukama atuleseewo tugase mu bwakabaka bwe. Mukama atuleseewo nze naawe tusobole okwetereza. Mukama atuwaddeyo chance, second chance. Haleluya. Mukama katubanga Katonda waffe is a God of second chance. Yesu yeebazibwe. Abaana b'ensi, bantu b'ensi basobola obutakuwa second chance. Sitaani ayinza obutakuwa second chance. Yesu yeebazibwe. Naye Katonda waffe ye Katonda atuwa second chance. Yesu yeebazibwe. So nze naawe Mukama atuleseewo tumugase. Mukama atuleseewo tuzimba amayumba. Mukama tatukuleseewo obeereko byeweekolera nga ggwe. Naye Mukama akuleseewo okubeera ensonga. Mukama akuleseewo obeeko abantu b'otaasa. Haleluya. So Mukama mulungi. Mukama weebale. Osinzibwe Mukama, ogulumizibwe Yesu waffe. Mukama tusooka okwenenya mukwano ku lw'obutali butuukirivu bwaffe. Ssebo Taata tusaasire, tusonyiwe, tunaaze, otukuze Mukama n'omusaayi gwa Yesu omwana Katonda omulamu. Twenenya Mukama endowooza zaffe embi. Twenenya Mukama enfumiitiriza zaffe. Twenenya Mukama ku lw'ebyo byonna ebiva munda mu ffe. Mukama twenenya kubanga era otugamba nti ekiyingira muntu si kyekyonoona omuntu, wabula ekyo ekifuluma kyekyonoona, kubanga tuba kifulumya ate nga tekisobola kuddayo. Mukama kyenva ngamba nti oli mulungi. Mukama kyenva tugamba nti twesaasire otusonyiwe. Mukama twenenya Mukama ku lw'abo bonna be tumenya emitima. Twenenya Mukama ata ku lw'abo bonna be twesitazza. Twenenya Mukama wonna we tutambudde awabi. Wonna Mukama ata we tutakusinzizza. Wonna Mukama ata we tuweebuuse. Wonna Mukama ata we tumeredde amalala. Tukwegayiridde ssebo Taata saasira. Mukama tetutambudde nga bw'oyagala. Mukama tetukusinzizza nga bw'oyagala. Mukama tetukusuuse nga bwe kigwanira. Mukama tetusabye nga bwe kigwana. Ekyamazima Mukama Taata fenga ffe Mukama Taata tuyagadde ebintu eby'ensi ebiggwawo, ne tutalowoozaako, ne tutalowooza ku lunaku olw'omusango, ne tutalowooza ku mukomero yaffe egenda kubeera etya. Mukama ntakulowoozaako. Mukama ng'ate ffe watutonda ku nsi kuno okusinza n'okugulumiza. Mukama tuteeka ku nsi kuno tukugase, n'ekyamazima Mukama ne tukugasizza. Mukama twefuddeko ffekka na ffekka. Mukama Taata twenenya Mukama Taata ku lw'ebyo watuwa, ku lw'obugagga bw'otuwa. Mukama ku lw'amannya g'otuwa. Mukama otuyimusizza, naye byennyini byingi ate bye tukozesezza. Mukama Taata ne tukuba bannaffe. Mukama ne tutta bannaffe. Mukama ne tumenya abantu bannaffe emitima. Mukama ne tubeesitalako. Tukwegayiridde Taata tusaasire, tusonyiwe. Kyenva tukwegayira Mukama Taata otunaaze n'omusaayi gwa Yesu omwana Katonda omulamu. Twenenya Mukama Taata ku lw'embuto bwe zitujjamu, ku lw'Omukama Taata ku lw'abantu betusse. Twenenya Mukama Taata ku lw'abo bonna, ku lw'ekkanisa ya Kristo. Mukama Taata tuvudde mu kigambo kyo. Mukama Taata twogedde nnyo ssebo ne twogera ebyaffe ebiri, ne tuyisaawo ebyaffe. Mukama tetutambudde nga bw'oyagala. Mukama Taata tutambudde ng'ensi bw'eyagala. Mukama ng'ensi bw'ekola. Ng'ensi Mukama Taata bw'eyogera ebyayo. Ng'ensi Mukama bw'erowooza ku byayo. Naffe Mukama Taata bwe tuti bwe tukoze bwetyo. Kyenva tukwegayira Mukama Taata tukomyewo. Tukomyewo Mukama Taata gy'oli. Tulaba ng'omwana omuzaawe bwe yali azaaye n'agenda n'alya byonna ebibye. Mukama Taata we yatuuka ensi n'emukuba n'akomawo. Tulaba nga kitaawe Mukama yamusanyukira.
Mukama naffe mukwano tuzikomyewo gy'oli. Tukomyewo Mukama taata ng'abaana ab'endeemu. Tukomyewo ssebo taata nga twanoonya obutuukirivu. Tunoyewo Mukama taata otuddiza ekisa kyo. Watusuubiza n'otugamba ng'amazzi bwe gayanjala ku mulembe gwa Noowa. Kale tegaliddamu kwanjala nate. Mukama taata era n'otugamba nti ekisa kyo bwe kityo bwe kiyanjala gye tuli. Mukama n'otugamba ng'ensozi bwe zeetooloola Yerusaalemi naawe bw'otyo weeyetooloola Mukama taata abaana bo. Mukama tukwegayiridde ssebo. Tubeere Mukama abaana abalungi. Tubeere Mukama taata abaana abagasa. Tubeere Mukama taata abaana abakuweera ekitiibwa. Mukama taata kubanga ng'omuzadde yenna ow'oku nsi bw'azaala omwana n'ayaayuka, bw'azaala omwana n'abegubeera omusege, ekyamazima Mukama omwana we Mukama taata asanyusa abazadde be. Naye olwo omwana omulungi Mukama yasanyusa abazadde be. Tukwegayidde Mukama tujje mu mitima egy'ejjinja, tujje mu mitima sitaani gy'atuteekamu, tujje Mukama embala yonna etali ya Bwakatonda, oteeke Mukama taata embala y'Obwakatonda. Mukama nga nteeka abalwadde bonna mikono gyo. Basinkane basumule Mukama, oli dokita abadokita teri akwenkana, abasawo b'ensi baleme oli Katonda atalemerwanko. Kwegayide Mukama sinkana Mukama taata bali makomera, basinkane bonna Mukama taata abali eyo bangi Mukama taata nga babasibya na bwebange, ng'ekyamazima Mukama tebalina na musango, n'abalina emisango Mukama oli Katonda ssebo atakyusa emitima gy'abantu. Era oli Katonda Mukama asala omusango ogw'ensonga. Mukama oli Katonda Mukama tayayingira mu nsonga yayingira Mukama taata mu nsonga ya Sairasi. Kwegayidde Mukama taata nawe bwegwe omu Mukama tayingira mu nsonga y'omwami oyo. Yingira Mukama mu nsonga y'omukyala oyo. Yingira Mukama taata mu nsonga mu bufumbo bw'oyo omukyala. Sinkana Mukama taata relationship y'omwami oyo. Nkwegayidde Mukama sinkana Mukama taata abaana baffe. Mukama taata yonna bonna gye bali Mukama tubawunga gy'oli. Fenye mutasobola kulaba Mukama taata gwobo bakulembera Mukama bagayidinge. Tukwegayiridde Mukama taata abaana ffe tebagenda Mukama taata kwokya. Mukama taata emyoyo Mukama taata egyokya amasomero tugigaana okulaba omukisa Mukama ssebo taata ekimala kimala. Mukama abantu bafudde abaana bafudde Mukama taata batalina musango. Kyeva nkwegayira Mukama taata abantu abo bajjemu omutima ogw'ejjinja, bateekemu Mukama omutima omugulumirirwa bannaabwe. Abantu Mukama taata bateeke Mukama omutima ogwagala ensi yaabwe. Tukwegayiridde Mukama taata abasomesa bonna gye bali Mukama tubawunga gy'oli. Mukama taata leka basomesa abaana Mukama taata ebirungi. Mukama taata leka obakulembere bajje Mukama omutima omugonvu, bajjemu omutima Mukama omukalubu, obateeke Mukama omutima omugonvu, obateeke Mukama omutima ogw'ennyama, obateeke Mukama taata omutima Mukama ogukutya, obateeke Mukama omutima Mukama taata ogwagala Mukama abaana baffe. Tukwegayiridde Katonda wange taata ababosi baffe na gye bali tubawunga gy'oli. Mukama tubateeka mikono gyo. Mukama tabasinkane leka batusasule Mukama. Leka nkwegayidde Mukama leka tubeere bumu. Nkwegayidde Mukama abeetaaga promotion. Nkwegayidde ssebo leka obampeere promotion. Sinkana Mukama ate abantu mutoye Mukama yeetaaga omulimu. Mumpeere omulimu Mukama. Mukama sinkana Mukama taata yingira mu nsonga ya buli ssekinnoomu. Mukama taata nze simanyi abeetaaga Mukama spares embiri gyabwe. Mukama nkwegayidde bampeere spares embiri gyabwe. Mukama kubanga gwe Katonda alina speya. Ekyamazima Mukama taata ensi Mukama esobola okulemerwa. Mukama taata abasawo b'ensi basobola okulemerwa. Gw'oli Katonda Mukama. Nkwegayidde Mukama sinkala amakaago Mukama ombuliddwamu abo omwana. Nkwegayidde Mukama taata oli Katonda Mukama eyasiye Mukama taata eyasanyusa Sarah. Oli Katonda Mukama asanyusiza abantu bangi. Bako Mukama taata ensonga y'obuli ssekino Mukama gw'oba oyingiramu. Ky'oba oyingira Mukama. Oba nsanyusize Mukama. Oba mpeera oluyimba Mukama. Mukama Katonda nge taata nga tumalako omwezi guno. Mukama ata n'ogujja tuguwonga gy'oli. Mukama nkwegayidde kagubeere omwezi Mukama ata ogw'okukkirizibwamu. Omwezi Mukama ata ogw'okuwanguliramu. Mukama taata nga tulaba ebirungi Mukama taata nga tugumalako ate n'ogujja Mukama gubeere gwa mirembe. Mukama nga tubeera mu kigambo kyaffe eky'olwaleero nvaawo leka olabisibwe. Omwoyo Mutukuvu jangu nkozese ni muzindalo mugenda okuyisaamu eddoboozi tugwe ku batukuvu bo. Kale nze sisaana naye ggwe erinnya ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa ennaku zonna. Amina era amina. Haleluya, haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama mulungi nga tugenda mu kigambo kyaffe eky'olwaleero. Omwoyo Mutukuvu jangu otwalire ekitiibwa ekisooka nga tugenda mu kigambo kyaffe ekiteekeddwa okuva mu kitabo kya ISAAYA 48 kuva ku 17 mpaka ku 22. Mukama abampeere nnyo omukisa nga tutambulira mwagamba bw'ati: bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo, Omutukuvu wa Isiraeri nti, Nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa
akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Singa owulira amateeka gange, kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga, n'obutuukirivu bwo ng'amayengo g'ennyanja, era n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu, n'ab'enda yo ng'empeke zaagwo. Erinnya lye teryandisanguliddwa, so teryandizikiridde mu maaso gange. Mufulume 22 n'agamba, mufulume mu Babulooni, mudduke Abakaludaya, mubuulire mwogere kino mu kirange n'okutuusa enkomerero y'ensi, n'eddoboozi ery'okuyimba, mwogere nti Mukama anunudde omuweereza we. Favour, teekawo erinnya lyo. So tebalumwa nnyonta, bwe yabayisa mu malungu, yabakulembeza amazzi, yabakulukusiza amazzi mu lwazi, era yayasa n'olwazi amazzi ne gatiiriika. Tewali mirembe eri ababi, bw'ayogera Mukama. Yesu yeebazibwe, erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe. Agambye bw'atyo 17 nti Mukama bw'ayogera bw'ati, Mukama omununuzi wo, Omutukuvu wa Isiraeri, nti Nze Mukama Katonda wa akuyigiriza okugasa. Yesu yeebazibwe. Mukama atuyigiriza okugasa. Mukama tatulaba nga ffe ng'ensi bw'etulaba. Mukama tatulaba ng'abantu bwe batulaba. Mukama takulaba nga mu Yesu yeebazibwe. Mukama ne bw'oba tewasoma, Mukama ye asobola okuyigiriza okugasa, kubanga ebintu bya Katonda Katonda talaba nga ffe bwe tulaba. Yesu yeebazibwe, kubanga Katonda ayagala abo abanyoomebwa. Mukama ayagala ggwe atalina ky'oli, gwe ensi gw'ebadde egaanye, ensi gw'ebadde takkiriza, ensi gw'ebadde ekyaye. Mukama ayagala ggwe akuyigiriza okugasa. Yesu yeebazibwe, ng'ensi ebadde ekunyoomye, ng'olabira ddala nga ddala mu butuufu tolina na woyinza. Yesu yeebazibwe, akuyita nga tolina woyinza genda, naye nga era buli muntu bw'akutuulira bw'atyo n'agamba naye kati ono ayinza kugasa ki? Yesu yeebazibwe, kubanga kino tukiraba ndowooza nga mu famire zaffe bali mu nkuŋŋaano zonna, tewani asobola okukkiriza omuntu atalina kyali kubaako kyayogera. Yesu yeebazibwe, kuba ne bw'anaawanika omukono bajja mugamba leero kati oyo nnaagenda tugamba biki? Kwegamba nga n'ebigambo ebimuvaamu balabira ddala nga tebigasa, so ng'ate singa bamuwa chansi oba oliawo asobola okwogera ebigambo ebirina amagezi, naye olw'okubanga balaba nti talina kyali, balabidda nga talina kyabagamba. Yesu yeebazibwe. Naye Mukama Katonda waffe atugambye nti ye Katonda akuyigiriza okugasa. Haleluya. Katonda waffe atuyigiriza okugasa, nga n'abantu abaali bakunyoomanyoma edda, nga n'abantu abalira balaba nti tolina mugaso, ekyamazima nga ne mu kika kya bammwe bagamba bannange Favour yagambye, bannange Sitera yagambye, Ereste yagambye, Fiona yagambye, gundi yagambye. Yesu yeebazibwe, kubanga Mukama akuyigiriza okugasa. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Kubanga Mukama Katonda asobola okuwewula. Mukama bakuyita kuwawula. Mukama asobola okuwawula. Naakwe Katonda ajja abantu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Yesu yeebazibwe. Ye Katonda eyajja Dawudi kuba Dawudi abeewaabwe baali bamukyawa, nga famire ye yamukyawa, okumanya yali yamukyawa, nga n'omwerabira baamwerabira, kubanga tulaba nga Samweri bwe yagenda mu nnyumba ya Yesu okubuuza, baamubuuza abaana bo bonna baweddeyo, ne bagamba baabano wano. Bwe yamala n'amubuuza n'amugamba okyakasa abaweddeyo, n'amugamba waliyo omu ali mu ttale alunda. Yesu yeebazibwe. Kitegeeza nti Dawudi abantu ba famire baali baamuva nako. Yesu yeebazibwe. Ng'era ne mu baana tebamubala, kuba akaali ng'eyo nga bo balabira nga tekalina mugaso ku nsi. Yesu yeebazibwe. Era nga babuuza ddala mu butuufu ono ayinza tugasa ki?
Yesu yeebazibwe. Tugendeko waneno ku Yusufu. Yusufu ne lwakubadde kaali kaana nga ke kasembayo. Ate jjukira baali bakakyawa, baali tebakaagala ne baganda be, kubanga ne Bayibuli etugamba nti Yusufu baganda be baalinga tebajobosobola na kunyumya naye okuggyako okuyomba obuyombi, nga buli kaseera babeera mu ntalo. Yesu yeebazibwe. Nga ggwe abamu tebasobola nakukubira ssimu kuteesa naawe. Bakugambe ki? Olina ssente, bakugambe ki? Ogenda bagamba ki? Yesu yeebazibwe. Naye Katonda affe Katonda atuyigiriza okugasa. Mukama n'akuwawula, n'akufuga. Gwe yali omusiiwuufu, gwe yali atasobola na kwogera, eyalisooka tewasoma, Mukama n'akuggya mu nfuufu, n'ajja n'akutuuza, n'akuwanika waggulu. Buli muntu n'agamba waawo. Yesu yeebazibwe. Nga ne wabeera bakola miitingi z'ekika bajja kumala kukubira ssimu bakubuuze bannange, ye bannange kino batugenda kikola tutya? Oyo gwe bayita Katonda. Yesu yeebazibwe. Wanki nga ne wonooba oyitawo ali ku waba oyitawo buyisi bagambe bannange nno gundi wuuyo bannange ayitawo. Oyo ye Katonda affe atuyigiriza okugasa. Tweyongere. Agamba bw'ati, n'agamba bw'ati, agambye akukulembera, Katonda wakuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Yesu yeebazibwe. Katonda affe atuyigiriza, nga sitaani asobola okulumbira waneeno n'akuteegera waggulu, mwagulu Mukama n'akuyisa wansi, sitaani n'akuteegera ku mukono ogwa kkono, Mukama n'akuyisa ku mukono ogwa ddyo. Yesu yeebazibwe. Kuba Katonda affe ye atukulembera mu kkubo lye tuyitamu. Singa agambye singa wawulira amateeka gange, kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga, n'obutuukirivu bwo ng'amayengo g'ennyanja. Yesu yeebazibwe. Kale singa tuwulidde amateeka ga Mukama, haleluya. Kale singa tuwulidde, singa tukoze Mukama by'ayagala, kale singa tukutte Katonda, tukutte ebiragiro bye, agambye nti nno, agambye singa mukutte amateeka gange, kale n'emirembe gyaffe gyandibadde ng'omugga, n'obutuukirivu bwaffe ng'omusenyu gw'ennyanja, ng'emigga gy'ennyanja. Yesu yeebazibwe. Kitegeeza nti byonna Mukama yenna yatusaanyiza. Yesu yeebazibwe. Kitegeeza nti olumu tulina embeera ze tuyitamu naye lwa bujeemu, nga tugaanye okukola Mukama by'ayagala, nga Mukama alina kyatusuubira okukola, na Mukama alina kyatugamba okukola ne tugaana, naye n'akuleka. Ne tubeera mu mbeera ez'okusoomoozebwa, ne tubeera mu mbeera ez'amaziga buli kaseera. 19 n'agamba era n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu, n'ab'endaayo ng'empeke zaagwo, ng'empeke z'omusenyu. Yesu yeebazibwe. N'erinnya lye teryandisanguliddwa, so teryandizikiridde mu maaso gange. Ani agamba? Mukama. Singa tubadde tukutte amateeka ga Mukama, singa tukoze Mukama by'ayagala, singa Mukama bw'atugamba twetoowaza ne twetoowaza, Mukama bw'atugamba kusonyiwa ne tusonyiwa, Mukama atugambye n'enda zaffe, n'abaana baffe bandibadde ng'empeke zaagwo, ng'empeke z'ennyanja. Yesu yeebazibwe. Era n'erinnya lyaffe teryandisanguliddwa, era teyandyerabiddwa mu maaso ga Mukama. Yesu yeebazibwe. Bwe tuba nga tukola by'ayagala, kitegeeza Mukama atwagaza butuukirivu. Mukama alina by'ayagala otukolamu. Mukama ayagala tukolemu omulimu, naye ekyamazima ffe kennyini tetumuganyiza. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Tetumuganyiza Mukama kukola mulimu ogwe mu bulamu bwaffe. Mukama tumuganyiza kola mulimu ogwe mu kiseera ekituufu. 20 n'agamba mufulume mu Babulooni, mudduke Abakaludaaya. Yesu yeebazibwe. Mudduke Abakaludaaya, mubuulire mwogere kino mukirange
n'okutuusa enkomerero y'ensi n'eddoboozi ery'okuyimba mwogere nti Mukama anunudde omuweereza we. Ng'oteekawo erinnya lyo wano baandikawo Yakobo. Teekawo erinnya lyo Favour. Bw'oba gwe Favour naawe teekawo erinnya lya Favour. Yesu yeebazibwe. Kubanga Mukama anunudde Favour. So tebaalumwa nnyonta. Yesu yeebazibwe. So tebaalumwa nnyonta. Mukama Katonda oyo abantu be. Mukama agamba tebaalumwa nnyonta. Agamba bwe yabayisa mu malungu n'abakulukusiza amazzi mu lwazi n'ayasa n'olwazi amazzi ne gatiiriika. Oyo gwe bayita Mukama, ye Katonda atema ekkubo eritali, ye Katonda mu ddungu omutali migga, naye Mukama akulukusizaamu amazzi. Yesu yeebazibwe. Olwazi lw'olaba nga olutasobola kuvaamu mazzi, naye Mukama amazzi gatiiriika. Yesu yeebazibwe. Mukama ye Katonda akuwa obulamu, ng'abasawo bagamba mbu gwe togenda kuwona, ng'abantu bagamba togenda kuzaala, nga bagamba simanya gwe wadiba, nga bagamba simanya gwe tosira ky'oyinza tugasa. Mukama agamba nti ye asobola okukulukusa amazzi. Yesu yeebazibwe. Asobola okukulukusa amazzi mu lwazi. Yesu yeebazibwe. Ye Katonda afe atema ekkubo eritali, ye Katonda waffe afuuwa, ye Katonda waffe atonda ekitaliiwo ne kibaawo. Yesu yeebazibwe. Olwabiri n'agamba tewali mirembe eri ababi bw'ayogera Mukama. Yesu yeebazibwe. Tewali mirembe eri ababi era batambulira mu kutegana, nga ne lwakubadde basobola okubeera basobola okufuna oba weewaawo obugagga, naye obugagga bwabwe tebubeera bwa mirembe. Yesu yeebazibwe. Bwe tuba tugenda mu Yeremiya, Yesu yeebazibwe, Yeremiya 17:14 agamba nti ababi, agamba ng'enkwale bwekuŋŋaanya obwana bwetazaala, n'ababi bwe batyo obugagga bw'ababi bwe batyo bwe bubeera. Kubanga ne ku nkomerero buba busirusiru. Yesu yeebazibwe. Oba buba butaliimu. Ne ku nkomerero buba butaliimu ng'ekyamazima asanyukidde mu nsi muno ng'oba abibbye naye n'enkomerero n'ebeera mbi. Yesu yeebazibwe. So Mukama Katonda agambye tewali mirembe eri ababi bw'ayogera Mukama. Ani agamba Mukama ayogera? Katonda affe ayogera nti ye. Katonda affe awulira nti ye. Kubanga yagamba nti mpulidde. Yesu yeebazibwe. Yagamba mpulidde okukaaba kwa Ezekiya. Yesu yeebazibwe. Era ndabye n'amaziga ge. Era Mukama Katonda affe alina amaaso alaba nti ye. Yesu yeebazibwe. Kubanga yagamba nti kubanga ndabye ennaku abaana ba Isiraeri gye balabye mu ddungu. Yesu yeebazibwe. Oba mu nsi ey'obuddu. Katonda waffe awulira, alina amatu ye. Katonda waffe n'awulira omwana wa Agali we yali akaabira. Yesu yeebazibwe. Kitegeeza Katonda waffe muntu. Katonda waffe atambula, alina ebigere kubanga agamba nti eggulu ye ntebe lye, ate ensi ye ntebe y'ebigere bye. Yesu yeebazibwe. Kitegeeza alina ebigere. Katonda waffe alina omukono. Agamba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde. Katonda waffe alina omukono, buli kimu akirina. Yesu yeebazibwe. Katonda waffe awulira, Katonda waffe alaba, Katonda waffe ayogera, Katonda waffe atambula. Yesu yeebazibwe. Alina amagulu. Weewaawo. So Mukama Katonda waffe, Katonda akuyigiriza okugasa. Katonda waffe Katonda akumanyi n'okusinga bwe weemanyi. Kubanga Bayibuli mu Genesis agamba ne bagamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe nga bw'oli, nga image yo bw'eri, kyekifaananyi kya Katonda. Yesu yeebazibwe. Mukama bampeere nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Mbaagala nnyo, nsigadde ndi Favour. Shalom, shalom.